Yo, this is Rampantilla in the danger. Oluguudo lw'e Masaka lwafukira ddala akatiro era nga wenjogera olunaku lw'eggulo taxi yabadde edduka emisinde emizibu eno yayabise omupiira n'eyambalagana n'emmotoka ya gavumenti bwenyi ku bwenyi wali eri ensanje ku lw'e Masaka babiri ne bafiirawo so nga ate 10 baddusiddwa mu ddwaliro nga bewalataka kitalo nnyo kitalo ddala ku PJ Deniza Kakwoli omulungi omwagalwa atumbudde nkwanirizaako natera era nga bwe ntyo ntwala omukisa guno okwebazaako gyonna gy'otusaako engalo eyo gy'osinzira okuba nga ate okakalabya. Bo abatuuze okuva ku kyalo Lukuuku mu ggombolola y'e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bakutte eyabadde agambibwa okuba omubbi olunaku lw'eggulo ono baamukubye emiggo mizibu era nga gyamuviiriddeko kuba nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno. Ate ye muganzi w'omuddusi Munnayuganda Rebecca Cheptegei eyamuyira petroli n'amwokya era oluvannyuma n'afiira mu ddwaliro mu ggwanga erya Kenya amanyiddwa nga Dickson Ndiema bw'atyo naye yafudde olunaku lw'eggulo mu ddwaliro lye limu. Kigambibwa nti ono bwe yakuma petroli okwokya muganzi we naye omuliro gwamukwatiramu era ne gumuleetera ebisago eby'amaanyi ddala wabula ng'entabwe yonna kyazuuliddwa nti yava ku ttaka. Ate yo mukulu amanyiddwa nga Abdul Katuntu kyaddaaki bw'atyo yeegasse ku NRM. Bino nno byalangiriddwa omukulira Kaguta Museveni bwe yavuddeyo n'ategeeza nti omubaka wa paalamenti okuva mu Bugweri County okuva mu Bugweri District yalabye ekitangala mu NRM era oluvannyuma bw'atyo n'abanga abeegattako mu butongole. Ate ye yali omulwanirizi w'eddembe okuva mu Africa mainly okuva mu ggwanga South Africa omukulu amanyiddwa nga Nelson Mandela bw'atyo yakoleddwamu ekibumbe ekinene ddala mu kibuga kya Russia ekimanyiddwa nga Moscow ng'awo nno we bakitadde wabula nga kino bakiggyeko akawuwo oba bakisabuukuludde. Olunaku lw'eggulo Namboole yawuumya oluvannyuma lwa Cameroon okuba nga ate essamba ne Zimbabwe era ng'ekyagireetedde okuuma si kirala ye mukwasi wa ggoolo amanyiddwa nga Andre Onana ng'ono asambira oba azannyira ttiimu eya Manchester United agikwatira ggoolo yes. Weewaawo bo abawagizi ba Manchester United bagenze maaso okuba nga ate bambalajjaze ne basalako Namboole wali wonna okusobola okuba nga ate bawagira omuntu waabwe bamulaze omuhabbatina wali wonna naye nga waliwo akabinja k'eggye lya UPDF akagenze maaso okuba nga ate kayingira mu kisaawe oba kabadde kazze kola kisaategedde naye nga bo bagobeddwa mu kimpowooze ne babalaga ekkubo eryabalese mpolampola weewaawo era kuba nga ate nkutusaako obuklips obw'enjawulo abamu ku abo abaafunye ku byambalo bya Andre bye yakozesezza ng'azannya balayidde obutanaaba obutabuuza obutalya obutalya obuteepica byonna baabitadde omwo. Gamba nze ndi planning fan muli ba planning fans eno glove onana mwakwatidde kati kambalage nze feelings ku ngalo ze ramaze kuyo so kwata wano glove yona na zenjirina kati abase ndowooza mutegedde mu kwa zenjirina eno gyakwatiramu abase no kati mujempola abase no mujempola zenyiza n'okufa zenjirina akwatidde muno omupiira abase no mujempola
Byebyo nno naye nga tuwe tuddako kusaidia mukramanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lw'eggulo yasituse n'ava ewaka oba mu maka ge Magere n'agenda ku ofiisi za NUP ezisangibwa wali eri Kavule anti munange ng'abagenyi bamususseeko obungi n'asalawo kubanga ate abasembereza ku ofiisi n'ava ewaka. Bingi byagenze maaso kubanga ate ayogera nabo naye nga zo essaala zikyali mpitirivu abamusabira tebannakoowa abato abakulu abakadde bonna bali omwo naye nga wano ewali Hajati yagenze maaso kubanga ate asaba security y'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ebeere tight kubanga alabira ddala ebintu bye bamusombera enkoko amatooke bisusse obungi abasabye babeetegereze tebibaamu mbubbomu. Ekindeese nno okimanyi mwana wange ninamu okweraliikirira kwenfunye omusajja ebintu bibamutwalira Magere nga bingi sirowoozeza ku kya bungi bwabiri wabula neeraliikiriddemu enkoko zawanika people power tezitulikiramu bo timubaamu bo omwana agenda awona akakeba ate naafuna bo ebintu ebyo babikebera enkoko bazikebera ebiwawaatiro byonna muganda wange tebatuteeka ku kizibu twawonye akakebe tugende tufune bo mu nkoko people power awanisa enkoko ejja kumutulikirako. لنا مغفرة إنك أنت خير الرازقين آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين. اللهم اشفنا لبك اللهم اشفنا لبك Kyagulanyi Ssentamu اللهم اشفنا لبك Kyagulanyi Ssentamu اللهم اشفنا لبك Kyagulanyi Ssentamu اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إن شاء الله الحمد لله Meanwhile, y'omusumba amanyiddwa nga Pastor Mondo Mugisha ng'ono emirimu gy'essaawa zino oba ennaku zino oba ensangi zino agikakkalabiriza eri mu ggwanga erya Kenya eyo gy'akikubira era ng'alina endiga eziwerako ddala. Weewaawo yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate agamba nti azze okuwabula omukulu amanyiddwa nga Gravity Omutuju wabanga awulira akyetaaga kariya ye wabanga awulira akyetaaga okukola ebivulu ebirala agende maaso kubanga ate avaayo asituke mpola mpola anoonye Bobi Wine afukamira abere ng'atakola ki amwetondera mugende nti munnange nsonyiwa nayo kya naye nkola ki nsonyiwa nti awajja kuddamu abere ng'akola ki afuna emirembe era nga yamutegeezezza nti Bobi Wine aliko amasannyalaze mangi bwe kituuka mu music industry era nga abawagizi ba Bobi Wine bangi nnyo wano mu ggwanga lya Uganda so bw'amutyobola mu ngeri emu oba endala nabo bafuna engeri gye bakola ki gye banyiigamu era ne baba nga balina okulinda bakwesasuze. Weewaawo ye Ssaabavulu Balaam wadde nga omukulu amanyiddwa nga Gravity Omutuju yavaayo ku stage n'amwekwasa okuba nti alina ebyuma ebitakola bulungi ebyuma ebitategerekeka yamunenya nnyo ku lunaku lwa concert ye naye yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate yeebuuzaako era nga yakiwunzisa agamba nti Gravity yetereze alina empisa ezitali nnungi yeetakerangako ku makya n'amulagira kuvuma abantu n'amulagira kutyobola Wine era nga agamba nti empisa ze ez'envundu ze zamuviirako kubanga ate ekivulu kye kifulopinga. Ebyuma tebireeta abantu ebyuma bisanyusa abo ababa bazze abantu ababaddewo babadde basobola n'okukozesebwa n'oba ng'olina boom box box eno eya boom eyo abantu abo babadde bamala kubanga ebyuma yabadde ayagala birekanira abasirikale ababaddewo n'abakozi bange abawera 10 oba yabadde ayagala birekanira abasirikale abasiti abo abakebera ku mirango ne bano ababadde bookya enkoko ekivulu kyekidemu bakozi abadde ebimala ekikulu kiri kimu tubeere n'empisa tujja kuwangula amaze wiki namba ng'avuma Wine wiki namba nakwata n'essimu n'emukubira n'emugamba omuvubuka gw'ovuma atakuddamu lwaki tomwesonyiwa yajerega omuvubuka w'e Busoga bamuyita acidic vocal Abitex yali ategese n'agamba oyo yaani oyo tewali amumanyi abantu balina embaga ya Isma Gravity okweticha luyimba lwange Gravity muyimbi wange y'omu ku bayimbi benjagala era nateekayo post nga mwagaliza shennungi so mutwalanga mutabanyi wange obanga muto wange
naye amaanyi ganzigwamu bwe yajja ku stage n'avuma ebyuma ng'ate ebyuma byali avuma ye yabyereetera eby'oku stage bituyite ebya bandi backline kuba abantu baali bawulira abasisi b'ennyama bonna abaali mu crowd baali bawulira naye nga omuntu yayitawulira yeye mwennyini ayimba ate ebyo ebyuma yabireeta ababeera abakubi ba bandi be babireeta bulijjo tubeera ne jekaki oba kabanda ebyuma yabireeta era ebyuma byali byabwe si byange kale ate we mu kusooka nga tanajja yaleeta abagoma abasoba mu 100 bana abagoma abasamira wamanya abasamira abantu nga 100 kibulu kyali kya kusamira nodda ngambye nalaba abagoma nga abangoma eŋŋanda ngoma eŋŋanda zikozesebwa mu kusamira nga basoba mu 100 ku stage omu kubona asuula engalabe n'egwa ku waya n'eyokya screen yange oba ng'oli w'amawulire oteekwa okuba walaba screen eyajja ku side emu era screen eyo teyaddamu kukola $3 egya dola gigenze bansula omwami yansasula yali mukwano gwa gravity era amwebaza nnyo ebitagenda bulungi musaba asonyiwe ababyonoona naye njagala adde mu ground adde mu studio akube hiiti ate abeere n'empisa ennungi awo abantu ekitiibwa abayimbi bana abawe ekitiibwa n'abantu abakulu abawe ekitiibwa ate nga ye yakuyimbira American Love omukyala amanyiddwa nga King Madi wati yavudde nagenda maaso kubanga ate asiima bannayuganda okugenda mu kivulu kye agamba nti first of all baali bamalamu amaanyi nga bamugamba nti yakajja mu music industry ani amumanye gyalaga ani amutegeera tewali amutegeera kubanga industry yagimazeemu omwaka gumu gwokka bwe guti ne bamugamba nti apapyena nnyo era n'ekivulu atakitadde ku ki ku ssente za waggulu nnyo kubanga okuyingira gyali $5,000 VIP $10,000 ate ng'emmeeza yali ya bukadde 3 wabula agamba nti bannayuganda be bantu abakyasinze okwagala n'obukkakkamu omukwano gwe bamulaga yali tagusuubira era bamulaga nti bamutegeera ddala bulungi wadde ng'abeewaabwe nabo baali bakola ki bamudiscouraginga era bw'atyo nagenda maaso kubanga ategeeza omuntu yenna nti bw'obanga olina ekintu ky'oyagala mu bulamu bwo oba ekiruubirirwa kyo gwesabanga busabe Mukama Katonda akuyambe buyambi akuwa obuvumu obeere ng'ate oggusa ekyo ky'oyagala wadde nga waliwo abakwetolodde abatakukkiririza mwana tujja kubanga atokola ki okiwangula. Fena twalabye omuyimbi Catherine Kusasira ng'avuddeyo n'alangirira nti agenda kubeera n'ekivulu ennaku z'omwezi nga 10 January era ng'ajja kubeera ku Sheraton Gardens awo. Jjukira nti teri wala nnyo ne Serena Hotel omukyala Spice Diana waateeseteese ekikye nga aweza emyaka 10 mu nsike yaki y'omuziki. Kakati nno y'omukyala amanyiddwa nga Ssenga Acid yavuddeyo n'alabula oba n'awabula Spice Diana n'amutegeeza nti alinnyemu mu ky'omumakati wadde ddeeti yagisookako mbw'agiveeko agirekere kusaasira wadde alina abawagizi be wadde simanyi abantu bamwagala nnyo mbu naye kusaasira ngoma nnene tajja kumalako wadde kusaasira azoganyizza abantu bangi bamukyawa mbwe ekintu kye tekijja kufuloopinga kijja kufuna abantu ate Spice Diana tajja kufuna n'amusaba afuneyo ddeeti ndala. Anyways kankweko Ssenga Acid nga yetetegula tweyongereyo mu maaso. Akameseji kano mukampere Spice Diana. Hi Spice Diana, you're a very beautiful young lady, extremely talented, hardworking, and the sky is the limit for you. Naye nkusaba owulirize ebigambo byange bino. Event yeeyo egenda okubeera ku Sheraton, twalagange, change the dates. It is gonna be on the same day, same location, just a different room and the other one in the gardens, with an artist that actually has a name, an artist that is affiliated to one of the strongest, hottest, biggest bands Uganda has had, and that is Eagles Production. Oli muyimbi mulungi era ng'olina abawagizi bangi. Mukwano, Catherine Kusasira might have all the 99 bad manners. However, for people that love her for her music and her talent, you cannot do that mistake holding the same event in the same space on the same day. Boberanga tosabye magezi nayenga mpulirizaako. We can do this another day. It could remain in the same venue, but you can do this another day. Mukwano, Eagles Production ogimanyi? Abawagizi ba bandi obamanyi? Tobamanyi? Komaawo embwa yange
ebatumiddeko bagiyita Pluto ye mulenzi yekka bwenina mu bulamu bwange kozi ne mutabani wange Alani naye nga Spice my love think about it. Do not compete with Catherine Kusasira or Eagles Production on the same day and same venue. If you don't want to listen to me, if you don't get it, Spice Gadgets kansubire nti mukiwulidde ekyo naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Rape yavudde n'agenda maaso okubanga ate atutegeeza nti munnange ku mbaga yayina abayimbi bawulira nti ayagala bamuyimbire era nga yasookedde ddala Drake ali yawulidde nga amuluma nnyo okubanga yafuluma eggwanga lino n'agenda e Canada n'agamba nti awo Liam Voice ajja kubaawo Joss Tedde ayagalayo abantu ng'abo ba acidic vocals abantu nga ba Violeta abayimba ennyimba z'ensenenkerevu bayagala babere ku mukolo gwe naye nga teyakomye awo yavudde n'agenda maaso okubanga ate atukolera video ku channel ye era nga yatugambye nti gwe baba bakuwaana ng'olina YouTube channel oba olina ka TikTok ko tuula butuuzi mu video oyogere ku mwana we ogambe nti omwana we wampiso ddamu okiyise mu kamwa agenda kufa n'omuntu era ku luno yalayidde obutattira muntu yenna ku liiso yagaba ebirala byonna mbikole naye okuyita omwana we w'empiso mukiveeko mukyesonyiire ddala ddala. Mu interview omukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza yagenze maaso okubanga ate ayozaayoza Eddie Kenzo okutuuka ku kyebwa presidential advisor n'agamba nti omuntu yenna bw'atuuka ku birungi munnange omuyozaayoza era bw'atunaga nti amuyozaayoza. Edilisa Musuuza yatupostingidde mukyala we Fiona Nyamutoro mu kasuuti ng'anyumya ebitya naye nga omukulu amanyiddwa nga Bajjo yavuddeyo n'asinzira wano n'agamba nti okubeera ow'amazima noonya omukyala ali corporate nga Fiona Nyamutoro era nga mukkakkamu ng'omukyala ono munnange kaakati nakula ebirowoozo bye nnina bya kintu kikulu njagala kusetolinga down ate ennaku zino ndi muntu muyivu nsomyeko jjukira ali ku university ali eyo asoma so n'abaga nti temumutya nti teyasoma kaakati muntu muyivu asomye ebitabo bitandise okuwera n'agamba nti yakooya abantu nga baani bano ba Doreen Nasaasira nti abamakulu tebalina bagende walawala. Ate nga ye Nnaalongo wakati nti mu mutwe mumutegeera bulungi nnyo yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate atutegeeza nti ye mujja we gwajja okukkiriza okufumba naye si mulala ye mukyala amanyiddwa nga Florence Nampijja agamba kikyala kirungi kyagonjebwa kiyina empisa kikkakkamu nti mutali class above mbu ye muntu bawo gwasobola okuzzaako naawe n'okkiriza n'ogaa nti owaaye kanfumbe ne mujja wange naye abasigadde mbu tayagala bwe luba lutala ajja kukola ki ajja kulukola era ng'agamba mbu yagamba na ddabaawe bwe kiba kisoboka mbu akawane Florence Nampijja but the question is ye baawo klasi ya Nampijja anyways bwati bwe yagenze maaso okubanga ate ategeeza nti yasaba ddabaawe akwane Nampijja afuuke mujja wembu ate nga y'omukyala Gloria Bugi oluvannyuma lw'okuŋŋaanya byonna ebyamwogerwako olw'ennyambala ye yasa yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate abaanukula n'aga nti mwenna abalaba abawulira muleekaana wawawawowo n'abategeeza nti ennyambala ye teyeesigamye ku management ye era management ye ogwayo gwakubanga ate mu managinga music naye ku by'ennyambala ye mwennyini ye yeesalirawo depending on a mood gy'aba aliko ate agamba nti first of all audience bayagala kujiwa vibe so ennyambala ebyo ebimu ku ebyo kubimuyambako okubanga ate awa audience ye vibe kakati gwoba olabanga akwambalira bubi funawo otuula kubagamba atandika butandisi Buterevu natsera ngenda kubanga mpunzika naye nga ngenda wunzika ne story y'omukyala amanyiddwa nga Ameria Nambala n'omukyala amanyiddwa nga Hadija Kigozi bano nno baalidde matereke biwanvuyeemuko okuviira ddala we byatandikidde gw'atasobodde kubanga ate olaba interview eyo Hadija Kigozi yakoze interview ku mukyala omu ng'agamba nti sisita we yafumbirwa omusajja naye omusajja oyo oba yeekwana ne Nambala oba Nambala yamukwana kyonna kye kiri okusinziira engeri gye yavuddeyo yagamba mbu Nambala yesonyiwa omusajja okitegeera mbu buli kimu Nambala kyayina musajja oyo yakigula ali ku ssente z'omusajja amukuula amunyuunyunta akoze buli kimu anyways yayogedde bingi osobola ogende wa Hadija Kigozi n'obanga video yo gira bulungi n'oginnyonnyoka Ameria yavuddeyo n'abaako byayogedde ku nsonga ezo ate nga ne Hadija Kigozi naye yatabuse nazza omuliro agamba nti nga tannaba kuteeka video eno ku YouTube channel ye yasooka kunoonya Nambala ayogereko naye naye mbu Nambala n'amwebalama okitegeera n'ayitako ne mu bantu bazzaala bane Nambala naye ate nabo ne bakola ki ne bagezaako kye basobodde Nambala n'asigala nga yeebalama
okitegeera weewaawo ngera kubanga nkujjukiza nti Sheikh Ashraf ajja kusomereddwa muganda wange yes byonna ebikutawaanya bigenda kubanga ate bita asomeddwa nebanga ate ekutambuliza bulungi obulamu mukoneko ku namba ye yesimu gyolengera ku screen ojja kubanga tumufuna bulambalamba neweebera WhatsApp gwali nnyonyini ddala nenkujjukiza nti for airport pickup mukwano nze mwenyini kabwejumbira nkikwatamu jangu obere nga ate ompagirako okuweereza mbadde pejjenga bulijjo kakunyumire oba gwe akalabye n'okamalayo webale kukalaba alaikinze webale naawe alabye obulabi nga oli tiimu Kamuli webale nnyo webale ddala ate kuumira mpera sigale nga bankuumidde mubeere bulungi mweraba bakwano mulekerengaawo tujjukiza emyaka gye tulina naddala nga mutulaba tusanyuka omwana yabagamba tuba tukimanyi teri muntu atamanyi myaka gye aye teri atamanyi baana baalina mukitegedde ekintu ekyo buli muntu aba amanyi abaana baalina ate buli muntu aba amanyi emyaka gye naye kakati omuntu omulaba asanjukako ng'omujjukiza nonno kikazi kikulu omuntu olaba asanjukako nonno bannange ayina bannange kiki kyo temutujjukiza buli muntu kyakola aba akimanyi teri mwana muto mutegere ekintu ekyo mutuleke teri afiira munne abeefuula abato ng'ate emyaka gya balabika obukadde okitegedde agamba obukadde ne wabaawo atazaalangako naye ng'oyiza ogamba tebatujjukiza myaka tuba tugimanyi luwa ekirabo mu nsi ekisinga omwana tuli basanyufu nnyo we are proud tulina abaana so temutujjukiza nga tuli mu katayimu kafe ak'okusanyuka mukitegedde ekintu ekyo buli omu omunange afe ku bibye buli omu alina ebizibu bye teri mwava talina we yakolera nsobi tayimu y'okusanyuka togigattanga mu kintu bw'oba wakaaba kaabira ddala bw'oba oli wakusanyuka sanyukira ddala nnyo omukitegedde ekintu ekyo ebyenkya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kansubire muli bulungi. Kati Amelia nambala ekikuleta mu inbox yangu nvumiremu. Onvumira ki? Abayimbi mutusobera mugenda ne mwefuula ab'ekitalo. YouTube afunye story oba ekintu kize mu inbox ye nakubira essimu mwogere oba akubuuze ne wefuula nti oli wa kitalo nnyo. Amelia sakubira essimu. Nakukubira amasimu ameka wagakwata nenkubira Shiba naye naagaana okunziramu nengende ewa Kenzo nga nze nkimanyi nti bwe naateeka eno story ku mutimbagano genda kujombuukire naye nze kankubuulire mukwano siyombangako na muntu naye gwe njayomba naawe kubanga ekisooka gwe kennyini omukazi talina bye yayogedde bitali bituufu. Ekisooka gwe kennyini weeterayo abaana bo n'ogamba bali mu siniya 4. Kati simanyi oba ekyokukuyita omuntu omukulu kye kyakulumye simanyi naye nze mbadde nteesa musoti ng'entalo zammwe n'oyo omukyala ate nze siina we mbiyingiriramu nze ndi YouTuber waba owulira nga akagato kaakutuuse jangu naawe ku channel tuwe side yo oshigeera naye ebyo ebintu by'oli mu kumpereza message ng'onvuma ng'ontiisatiisa nze toyina kyosobola kuntiisatiisa nakyo Amelia toyina oshigeera tekiriiwo nze nkola mulimu gwange nakukubira essimu n'okusaba tumiitinge oshigeera nonaga nti noli wakabinze baserebu baano mwansobera osanga Hadija Kigozi nga nze n'omusanga awantu ne wefuula nti tomumanyi bw'omala ogenda mu mbi ate n'omala n'ojja mu inbox yange kati mu inbox yange okimamu ki ate mu bantu b'ensuubira okujja mu inbox yange mbadde sikusuubiramu ku lwansonga gwe kennyini message zange waziraba lino eddoboozi liryo omukazi lye yampadde ng'ogamba toli wife material n'eri eddoboozi nze yali recordinga oshigeera bannange temunkereza mu kuyomba ate nga ne wiiki yakatandika just ba celebrities ebiseera ebisinga okimanyi nti olina dda tegwozanya era ng'okimanyi nti story egendakera ku makijje ku mutimbagano YouTuber wa jam inbox yo please respond. I talked to you. I spoke to your friend. Natanziramu naye messages nazirama natanziramu oshigeera negende ewa Kenzo kati ngenda nti ewa Kenzo omusajja
Imagine ne mugamba yogerako ne nambala Kenzo yangamba ojja kuwera ennemba ne nambala naye ate angamba nti n'okusinka ne twogere engezako okunoonya oganye nze ndi content creator nambala olowooza ndyawo bannange ebintu bino ebyokuyomba nali nabivaako nze brand yange sigizimbidde ku kuyomba so mukyala ng'ojja mu inbox yange oba ng'olina kyoyagala okubaako nekyokola so komala obbirowoozaako kubanga olw'okubanga nsirika tolowooza nti ate simanyi kwerwanako mwetereeze gwe ne mujjawo mwetereze ne mujjawo ate omukyala yagambye waamala okuzaala agenda kujja ku media onaakola otya bw'obeera owulira nga akagatto kakutuddemu jangu naawe otuwe saidi yo simple